Ndabyachagulanyi bana abantu abategeera Bobby ennyo okusuka ku baana byabufuzi bakulembera nabo nabiki nabyo bategeera Bobby mu bulamu bwe buli obwa bulijjo because contribution ya gundi obulamu bwa Bobby Wine in music by entertainment ekigenda kisalikako busalisi but he was too much of entertainment kadade bano bali bakola ki basinga omutegeera so mutime we batabadde ekisooka edi mutwe abadde taata era twandoza twajjana tubala abalamu ne kalichula tugambe nti omwana waffe twagenda balamu ngo omwana ye waffe tugamba nti ono omusajja kali abasajja nga Nubyaniri kati Nubyaniri talina stress akati omukazi ali olubuto mchala wa Nubyaniri ali lubuto waidi mutwe kakati we stress kozi nga hana wa kumchala nga Bad Black luto lwali lwa mzungu Sky yalukuza era ala mchala ali nokuwaga mchala mkwano mulimu abavaako naye tebabulire leka le yaleka ateze emitego gye gundi watabadde omuchala kati kansala mulamba and by the mchala Nubyaniri abadde azzaamu amaanyi badde kikazi kigumu kikigaddala kibadde kigumu ddala Bade no chali chimbadde mbagamba nti bambi betaga okusupportinga financially ate namwe isawa zino ndoza those people like abadamanya gabwe ngataga mte tugamanyi naye nga bali kwa yo team nabo je bali abalenzi balina families zabo abakyala n'abaana osanga nga ne mu nyumba babagoba mwana ebintu byomusibe biba bibi nnyo I know tugenda kubanoonya niwe kiba kyetakisa kusooka ko twewala mwandi twewaze mumanye ekituufu kiki ekyokwogera naddi olw'okukyogerera omanyi problem enaku zino mu politics gye tulimu buli bw'oyingiranga business erina obukwakulizo bwayo bw'okutandikawo wooteeri mu kifo ogenda kusanga abaako nga bakugambe naye wayambuseeko ko wali kubanga bye bitambulira mu business eyo naawe kiri gy'oli okutunula nti business gye nakola nfunamu ze nsuubira bw'oba tofunamu zeetaagisa naawe ekiri kye bagamba kigenda kujja naye obangende endogeko bw'oba ozifuna tojja kgenda bw'oba tozifuna ekirowoozo ki kibagamba kigenda kujja mu mutima gwo kibeere gy'oli okusalawo nti kandire oba sigenda kola ki kugira now aba mwayingira mu kazanyo kana aka politics mulina okumanya dynamics za politics biki ebitambulira mu politics n'ebitakola ki n'ebitatambulirwamu lwansonga nti mu politics mulimu okunyiga ne waliwo wootanyigira naddala ng'otegedde ani gw'onyiga kati mwena abali ku opposition naddala abaana abajja mu people power njagala musooke mutegeere Museveni gwe munyiga yaani we muna ya Museveni gwe munyiga yaani mujja mmanya ddi we mumunyiga diwe mutakola ki kyokola ebbanga lyonna mubadde mukubye Museveni mu katuuni teri yali akubye mama Janet mu katuuni ekitegeeza abamuli bategeera nti wadde nnyiga awo tebanyigaawo babuze stera nya amategera bulungi so kati mu time eno tumanye we tuba tupressinga wa we utapressinga because there's dynamics za politics nebe mulowooza nti bakabinyo bamaanyi nyina nabo tebanyigaawo gatomanye cha principle cha muyiwe vivi mukwatira ku bano so ekyo mugenda kimanya waliwe mugenda okuzuula abamu bigenda bamenya omutima nze mbabuulira abamu bigenda bamenya omutima naye nga yali byalina okukolebwa lwansonga nti mu business twagiyingidde twategedde nti tokuba kalamba omukulu oyinza obutakwata simu ye oyinza okugaana mu meetinga naye kino oyinza okuba nga weetaaga okukikola lwansonga nti lunaku lumu ogenda tuuka time nga abaana ba Nubyaniri bakugamba naye taata wali osobola okukola bwoti abaana ba Edimutwe nga bagamba naye kino wali osobola okukikola oba otegeera bulungi so dynamics wa politics naye essaawa zino beetaaga kusupportinga tudde ku mirimu tukole Edimutwe essaawa zino singa oddamu n'oggulawo saaluuni abantu bangi bagenda kujja basala enviiri tukozesa opportunity eno okwezimba buto abantu batuwagire olw'amaanyi ge tufunidde mu kkomera twezimbe tuddemu tufune ssente sekyendowooza kikulu yes awo nga tuvuddewo divorce yaguddi tumusaasiddeko naye yafunye akabenje ng'agenda